kwefute weeraliikiranga omuntu awondera byomaze. Weeraliikirira nnyo ateega mu maaso. Kati olaba bintu byonna bonna ab'opposition bye balumba NUP ne Mwami Kyagulanyi bayogera ku byaba amaze. Omuntu yenna ow'effitina agenda akuvaako mabega. Agamba ng'okoze kino n'agamba yafulumye eggwanga. Nange ngenze ndifulumye. Anti yafulumye mbu naye agenze mu America yagamba ngenda kuyimira wali we yayimirira. Eminyagwe kigenza agenda kikola? Yagenze kuyimira wali we yayimirira mwage ekya kitalo nnyo kanneekuba ekifaananyi. Abantu bali mu ggwanga. Oli teyagamba bugenyi nneekuba ekifaananyi yakulaga olukiiko mwagenda. Era n'akulaga nti alubadde mune yetwala kya kifaananyi. Okogedde otya kali teweeraliikirira omuntu akola ki? Omuntu yenna akufitina akuvaako mabega. Mu byobomaze bya fitina kyobozzaako abatakimanyi. Kati omubi gwe nnyina okweraliikirira akwesooka mu maaso. Alemesa kyogenda okukola akwesooka mu maaso. Bano abafitina bino byomaze tewali buzibu. Ono kyasobola kugenda Boboni we yeekubisiza ekifaananyi osisinkana oyo congressman gwe yali naye akomewo ng'ate oli byazzaako tabimanyi era ajja kwekowa kwetalayo. Ayogera bulungi n'ababizi. Kuba byazzaako tobikola ki? Tobimanyi. Era bakuyita kugamba waliwo kye yakoze gyawo kyogera. Era ng'oya tebakuyita kugamba omusajja azzaako. Gyoba tokimanyi. Kwegamba kati gwe kyokola oyongerayo kyama. Era bo bateesa ku nsonga ziba zaawedde kukolebwa. Kuba ne luli wabadde ng'abuze nga boogera ku unalya ffene. Lwaki otudde ku kayanja kano? Teri ya discussinga lwaki agenda. Komawo mu makaago. Tebatugambako nti omusajja ono obudde bwonna agenda kufuluma. Ekyo tebakitugamba. Obudde babumalira ku kino. Kyamaze obbawa. Era omuntu w'effitina obudde bwe bugenda bungi. Oli kyewa yayimbira nti empologoma kyesuula. Kakati obudde bukugendako ng'oli mu kufitina ekifo ky'okwefaako ggwe kennyini ngera kiri kyobuuza nti ekibiina akyogerako ddi kikusuuzaawo n'emirimu gyo ofaafaagane n'ono. Ayo n'olunyiriri lwamba mu Bayibuli oba bayogera batya abantu simaki balekawo emirimu gyabwe ne bakola egy'abalala. Kati omuntu ofuuka omukozi we nga totegedde. Kati Mwami Munyagwa kumpi mukozi we niyo. Kyakola alina okujja akyogereko akiwe publicity. Bobweni wamala tukifaananyi ku Twitter alina okugenda mu abaana ba social media bagamba nti twongereyo ekyo ekifaananyi naye kuba kimanyi alina abamufitina bo waba weebali ne bakimwongerera gwe ng'omuleka omuntu akuvaako emabega amenyeka. Olumenyeka lwotalaba ate katolaba akagaali ng'ovuga akagaali omupiira gw'emabega gugoba gwa mu maaso nene gulikola gutya. Tutaga nayiga agoba nayiga naye tali mukwata. Era okulaba gufuutuka n'ofuna n'obweraliikirivu kati bye balimu ebyo. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Girl, you're the only channel I turn to now. The one and only place that I need to be somehow. This love's a vow. It's Say More Official. Say More Official. Kati ebyo nno biyawula n'abantu era ne ba artist bangi
byabagobanye wa Bobi Wine. Mr. Kyagulanyi olwokuba nti yatuuka n'abanga alina offices alina bakulembera sibayimbi alina pate ng'omuyimbi wajja bayagala konkone bukonkonya ayingire mu office be bamugamba ugire otuulako wano tumale okulaba mukutu mugambe woole so bamala kuwandiisa bupapula noga Katonda wange baliko ne Bobi Wine oyo ne Chaga ng'emboozi gye tunyumya mpulira ebyaddala tuli ku wavelength za njawulo. Bobi ogamba otya omanyi luli Kyagolo yanyumya omanyi najja wano manyi nali nyina embwa gyenjagala okuguzaga akwoloddi nali ngenze kulaba nyina kyali wange oyo president we Zambia Ekirema tulina betugenze nga ati bwe navaayo nempi ng'omusajja ebintu byanyumya nga biralamu manyi bwe nagende w'Ekirema netunyumyamu awo nesoka mulaga 3 zino nalabaga Badman ne mulaga videos biki benavaawo kati waliwo kati nga omusajja weevu kwali noli kwali nali wakati awo yani ngambe ekyokuyiga kino ngenze nakyo mutuuka ekiseera weevu ne zibanga zanjawo era omukwano gutera okwonooneka kati ng'omusajja omusanze ali ku ssimu wali erino gwe Kyagulanyi aga mukulu mweka akyali ku ssimu ali ku ssimu nabaani abatu leka naawe ate namwe era oli obakozima abaana bo bagenda tugoba wano kyava ateeka abavubuka wali kubanga akimanyi ayinza obutabagamba nti bannange ndi ku ssimu kati kabafuna abakomako bosi kakati nege essimu gyaliko we bagikunnyonnyola nawe osooka n'otuula amalogi mala asooka agimalize naye kati bw'otokitegeera ekyo ne kitajja mu mutwe gwe bantu bawulira abanyiiga yali batutuuza nalabye n'abadde bakayana nga babamenyera obugundi obutale bw'emukono Bobi Wine oliwa bagwa bireeta n'omugala yaleeta biki yennyini turakiteze ezibamenye akatalo wagwa Bobi Wine ogamba akamenya akazzeewo kati nga bano we baagira wano ko wino ne bamenya gamenye nega temanyi yamenye ne mbaga mulinda azimba yaba yamenya tota wanira golinda azimba muga kati tukulinda Uganda baana bato kyeso ohagala ku Uganda ano mwana omuto omukulu empi nowaito eddakiika 3 ng'ali kuggwe nga yera bidindi yakoze eki andi wano mu Uganda omuntu ajja akola ekintu n'akyera ne mukyerabira kati ekyo twakirabira ddati neyamenya wino tamanyiddwa anti Uganda okuba Uganda erimu eddembe eritagambika naye nga terina mirembe Uganda mulimu abalunzi b'ente abalunzi b'ente ente zolaba zitambula bazize olowooza za Kampala balundiramu ente zitambula nosanga olunyiriri nga tuliiko mulaalo oba zino gokera kusumulula zensinga okutegera embuzi z'Ekampala zibaako mulungi naye nga zirina nnyinizo ate ekizibu zikoona gwe ngoyagala okumanya nti zirina nnyini twalako emu kati yo nnyini zakeera kumakya n'azigulira nga ggulira enkoko era ziddayo kakati ensi mwetuliye ng'omanye nti ensi mwe balundira ebisolo lwakuba ate n'ab'embizzi bajja nanti nkubuulidde ujja ziraba ow'embizzi bw'anaaba tebakwatagana naye tajja kujja naye banaaba bakwatagana amateeka ya Uganda weegali kasita oba nga oli ku sayidi bawabula awo gakukwata ni kasita oba nga oli kiriya walla Uganda eriba terina mateeka awo enjalo nno okudda ku tteeka kati lwakuba nti batuyambyeko ne bateekako abasirikale obukuku gomanyi nti nno omuntu obadde osooka namba plate n'oteekako General Muhoozi 231 236 novuga n'otuuka Kasese nga teri agambyeko nti ngobisse namba plate agenzi babanga baweze bangi anti omuntu yenna bw'oba onoonya ababbi n'abafere bikasola bebifaananyi ebyo kuno ku ndabirwamu bw'oba onoonya ababbi sooka omukwate kayina musango ne mugambe tuko tulire ka so tubuulire oyita fayiro ye babikola okukanga ne bakanga poliisi netabawonako manyi natambulako mmotoka gye bakukusizaamu ennooni naawe noobonye naye lwe nakitegeereka nti badde
Esooka emmotoka yali Primo nga Primo ng'erimu bayinza nono gikubamu amasasi ejola gamba nti neebaliza Katonda nti Primo naye kyasooka okuneewunyisa be bantu bena okusanga nga bagoberezibwa obusobozi ngera nnyimba ze zirimu sanga naye nga batwala nno bakukosa nno naye kyennawe walaba bakwatako kati naye kyennategeera nga ayina waatuuka n'akwata akaveera n'akajja mu maaso n'abaako akateeka n'afuna perfume nemutambula ne mugenda baatuyimiriza emirundi ng'egyo naye nga kapafimu ke kawunya naye nga nno nze ndi mabega neebasi ne bankomyawo kwa Wabumooro obwongo bugingamba nekimanyi nti ntambudde mu mmotoka ya Nuuni naye omanya kwefu ebintu biri mu nsi katwaba ekyamagozi kye bayita ennuuni kya bbeeyi naye buli muntu ombuuza zo bazikolamu simanyi naye nga zaffe kati oba bakola Bachina bazitwala wuzi etunga esobweyi ebbeeyi bwetyo ezitunga bya bbeeyi omubiri okuliza obubinga mu mubiri gw'omuntu era baŋŋamba bw'ovuba empuuta ennuuni togibaako buyinza empuuta yiyo tokwatako alina weeyita abanyiniyo ati buli mwalo guliko wemato wegagoba buli mpuuta gye batunda asalamu ennuuni waali nga oteeka mu firiji tolina liwe wogamba nti sigisanzeemu ate yebanna eba ebadde etyennamu Bobu teyattende naluga bati badde na kibumba ani Bobu kyebadde naki golden producer yadde oya agamba kyagudde tugigoba yakibba sajja nalilandani yabba ekibumba golden producer mutebadde naki ende yabulemu ekibumba netandika okubala banne bameka abadde ku mbiriizi nga n'olubiriizi olumu terulabire ate Kampala awo olabira ebintu ebitategeerekeka Kampala ono ffe mu kyalo salawo kutaata ng'ali ekibumba ky'enkoko manyiddwa by'abaana wonna ebyalo byonna namanyi nti abantu abakulu agenda akavula awo wano wansi wano n'agamba mpaayo ebibumba by'enkoko bya mutwalo n'atandika okusika ku nti abantu bakulu ddala naye abantu b'e Kampala wano baabaki ne mukyalo nga n'atayina mwana era ayita bana bagamba mujje muno n'ebibumba bino mugende mu byokye n'abiwaaba omuliraano wano e Kampala omuntu akookya n'akalya bantu b'e Kampala mukulu nga mukulu muzibu musajja Kampala ye bwatyo bwaba basooka okuguza omuwula gwa ffene gumu n'akabayike k'otunanansi neguni akaguza 15,000 kati nasanga omusajja omukulu juzi musajja mukulu nalaba nga ali mwana mu 5 akutta ice cream atambula anoona naye okutambula nga anona kyesaaga ekigamba kati agitodde sosola kulya ka ice cream negwe ice cream takulabye ice cream munywa kinyomo waliwo ebintu nga oli awo tolina kyabikolera kiringa buno bugundi olina onakuloga ngendako kwa ice cream ageze kwa ice cream omuntu omukulu agamba bali wali kacyayi ayingidde mu restaurant kunywa cyayi nekozanga nti kimuyingiza omwanya mumanye emyaka gyakubuulya nasikemba nezemima mutabani wange alya golirozi n'aleeta n'akuwako naye mpulira kibafani bulikka goliro era ogirako naye kati mba omuntu omukulu wabaddewa olya bagiya waliwo ebintu nga tewali wakigobako naye n'ogamba naye kankiveeko mu kintu kiri kyetwogereko ekya respect ekisooka katono nnyo nyina wenkirabye gundi bajja akyogeddeko tibapromota bazala balamu lwakuba nti bawangadde naye bamulabiramu oli omusibu w'ekiveera munnaabwe bawangadde naye kakati atabiteekise tasobola muweera ddala kitiibwa yamulaba nga muto n'amuyambako bakutte sima akamoloka kamwenge gwamuyambye okajjayo mwana muto asoma ku university kakati bw'oteebuulirira eyo nno giraba nze actually ekirwadde ekyo kyaluma nnyo n'abantu abawalana Bobi Wine
kiki kye nagamba big brother syndrome nti kazi shaka yali musajja affe Bigasa kitaawe yakuba Bigasa yali basenga akoze ewaabwe launch mu kisaawe ye ewaabwe Komansimbi taata we najja ng'abantu bonna basimbye layini bakukitundu agamba bana mwaka kundekera kuno mpalana abantu bagambe nti omwana yazze nasolooza kuno abantu b'empangaala nabo nagabo kunya vaawo ma bona ne bayiika munda kati Bigasa yayimba ng'ayina amaanyi bamunonayo kuyimba bagenda okujja mubalirira abantu badde bawe ekitaawo yazze n'atugoba ayina kakaaga bita ng'ekisaawe ekigize ki abantu bagambe nti nabajja omwana wagundi yajja kuno n'atujjako se n'atulemesa okuyingira amuveewo kati eyo big brother ng'afunyeemu syndrome eyo ebonyaabo era kitwala magezi g'amaanyi okukitegeera nti okumanya nti olaba muto wange kati mu MP bwe mba mukubira essimu bbiri n'atazikwata automatically ayina okuba kakati gulaba Saimo waliwo abantu abali mu kyalo ebyo wakula nabo bw'atakiteeka mu mutwe nti kati Saimo yandeka bwe yakuba essimu ayina oga either ali mu kushootinga kantu oyo yamanyi nti wamuleka era bwaddamu n'akuba n'omukwata tatandikira bwedda nakubidde n'ogaana okukwata kigambo ekyo kinzijjako waya ate nze nkukubidde nze nkuddidde nakubidde kati kubidde kati kyekyo kitwala magezi oli okumanya nti either shooting akantu bali ku TV ebivulu byembawuliramu eke ebikivulu kimuwuuba era bw'omuddira gamba anakubiddeko ng'oli bize obadde mu studio kati oyo muntu naye mulimu abantu abagaanira ddala nakukubira kadaga kazi bwe gyebale anti kulukulu omukaaga muwala wona agenda kwanjula nkuyise jangu atamanyi nti kazi takuseetulangako yadde ekigere ekimu kazi bwe muyimbi alina okuba n'ebivulu bye babuukinga maaso alina pulogulamu naye yaba akulabira awo nti essaawa yonna nga luli bwe wagendanga so kitwala magezi okumanya kati lwe lutalo oluli wakati wa balamu naye kati naye alwanda kubakakasa obudde buno ayagala kugamba nti yenze Abitex agamba si yeggwe nali mukamaawo kati bani Davuko mu lutalo yagudde wakati nge bagamba enjovu enene wezirwana ebisubi bye kati Davuko mwakunyuka abanene balwana tulina akavubuka bakayitanga ka basi natusoma nako mu primary kati mu secondary kajja mu senior 1 nga nze ni mu P7 ku Golden High yawe wakaliga kati bali kyusa bwe bateeka Pacify akati wano wali hotel yoli omuganda kati muze bwenzija mu senior 1 bo bali bagenze mu senior 2 kati ng'omwana gwe yalako amasomo gonna ge wasoma bagamenyawo esomero lye wali walinga kukidde tosigaza university gavana yagenzeeyo kantu bakubuusabuusa mu byenjigiriza nyongere maaso n'example ya basi genda basi naye masome bagukumalako batya buli wasomera bakubuuza ati nasomera wate planning okuddayo nti lisigalewo nze ngenda kusigalawo kakati ntuuka mu senior 1 abaana nga lwaki mbalambuza gye nasoma tebalina waabwe gye nasomera gomanyi taata okulambuza we yasomera nga wa upgrade nga waliwo kakintu kya bbeeyi nnyo ogamba mma taata bali nawe nasomera nasanga Starbucks nemba ku nsi kakati omuvubuka nga ngamba musanga mu kigurupu nga bali awo ono omwana nasoma naye primary kati yali side eri nankuba oluyimu mugongo wano koka basi ddamu olumukube wangi ono omwana nasoma naye gwe ddamu olumukube omulasita nampakya olwokubiri ddamu olumukube ono omwana nali mu P7 nga bali mu P6 ddamu olumukube ojja kundaba sebo nayingira empi 7 kati obwongo budde luvannyuma bano kyebakola kyekimu era nagenda n'amaziga gange maaso kakati Abitex agamba bajjo ddamu olumukube Abitex agamba balamu ddamu olumukube balamu ng'ayongera eno balamu ng'ayongera okukunyigiriza Abitex ng'ayongera kupikamu kati wakati awo Davuko omuwaali bali mu kweraga sajja neze kyennyina okugamba minisita Davuko mbaba akwetondedde bambi muleke musonyiwe ebintu byammwe nga bomanyi kati ye taata ye maame wakaawe kakati Davuko omusigo oli mu kubonyabonya yekka
obonyabonya n'abaana be ne muleka agende ensobi ye yagitegedde bw'oba wanyiiga akwetondere agende ebyamwe ebyabanene ne mukulu wo Abitex munaabimaliriza mmwe ne Devicom mukimujje bakimujjemu yali mu kubonaabona kuba bw'ogamba nti gwe minisita bw'ogamba nti Abitex yatumanga Devicom okunvuma bw'oba omanyi yamutumanga nga ye tomukutte yamutuma omumanyi wuuyo mukwa tomukutte ate ono ye amutagende ne Devicom aleke kudda wakati w'abantu ategere nti kati bano balwanagana nabo ontasobola kusiba bayina ensonga zaabwe bo bayina ebintu byabwe kati yabaveemu naye ekintu kiwakinkirese kinyumidde nnyo nti ensi eno oba tonnafa buli omu osobola okuloza ku ddoozi eyo kubanga bonna abo nga bwe tuboogerako era be badde balwanira mu sayidi ezewakyagulanyi abamuwagira bagamba ono twamwawula pulezidenti waffe bo bagamba oyo muki waffe wa mu bidongo kakati ankubala mu upgradings agenze ate honorable minister baali nabo mu kavera bagamba nedda ssebo okyali waffe agane nze ndi eno ni mu lubukulu kati kitegeeza lesoni era nadde mbuzo wa bodo wayi mwe mubeera ne munyagwa we ni UP wa boda abeera ne munyagwa mwadde mubuuza mwe muwuliriza munyagwa tya naye ekibiina kyakyogerako nakye ŋŋamba akyogerako ddi ekibiina kye akyogerako ddi ng'obudde abumanyira nnyo ku kavule ani yawadde ani obwa minisita naye kwefute weeraliikiranga omuntu awondera by'omaze weeraliikira nnyo ateega mu maaso kati olaba bintu byonna ab'opozisiyo bye balumba NUP ne Mwami Kyagulanyi bayogera ku byaba amaze omuntu yenna ow'effitina agenda akuvaako mabega ageba ng'okoze kino n'agamba yafulumye eggwanga nange ngenze ndifulumye anti yafulumye mbu naye agenze mu America ngenda kuyimira waliwo yayimirira yagenze kuyimira waliwo yayimirira mwaga ekyakitalo nnyo kanneekuba ekifaananyi abantu bali mu ggwanga oli teyagaba bugendi neekuba ekifaananyi yakulaga olukiiko mwagenda era n'akulaga nti alubadde mune yetwala kyakifaananyi okogedde otya kali teweeraliikira omuntu akola ki omuntu yenna akufitina akuvaako mabega mu by'omaze byafitina ky'obozzaako abatakimanyi kati omubi gwe nnyina okweraliikirira akwesooka mu maaso alemesa ky'ogenda okukola akwesooka mu maaso bano abafitina bino by'omaze tewali buzibu ono kyasobola mutawaana kugenda bobwani we yeekubisiza ekifaananyi kusisinkana oyo congressman gwe yali naye akomewo ng'ate oli byazzaako tabimanyi era ajja kwekowa kwetalayo ayogere bulungi n'abavizi kuba byazzaako tobikola ki tobimanyi era bakuyita kugamba waliwo kye yakoze gyawo kyogera era ngoera tebakuyita kugamba omusajja azzaako gyoba tokimanyi kwegamba kati gwe kyokola oyongerayo kyama era bo bateesa ku nsonga ziba zaawedde kukolebwa kuba ne luli wabadde ng'abuze nga boogera unaalya ffene lwaki otudde ku kayanja kano teri yadisikasinga lwaki agenda komawo mu makaago tebatugambako nti omusajja ono obudde bwonna agenda kufuluma ekyo tebakitugamba obudde babumalira ku kino kyamaze obbawa era omuntu weffitina obudde bwe bugenda bungi oli kyewa yayimbira nti empologoma kyesuula kakati obudde bukugendako ng'oli mu kufitina ekifo ky'okwefaako ggwe kennyini ngera kiri kyobuuza nti ekibiina akyogerako ddi kikusuuzaawo n'emirimu gyo ofaafaagane n'ono aye no olunyiriri lwamba mu Bayibuli oba bayogera batya abantu simaki balekawo emirimu gyabwe ne bakola egy'abalala kati omuntu ofuuka omukozi we nga totegedde katoa Mwami Munyagwa kumpi mukozi we NUP alina okujja akyogereko akiwe publicity omukozi we ogenda mu bana abaana ba social media bagamba nti twongereyo ekyo ekifaananyi naye kuba kimanyi alina bamufitina bo waba weebali ne bakimwongerera gwe ng'omuleka omuntu akuvaako emabega amenyeka
Olumenye kalota laba. Ate katwalaba akagaali. Ng'ovuga akagaali. Omupiira gw'emabega gugoba gwa maaso nene gulikola guti. Kitaga nayiga agoba nayiga naye tali mukwata. Taso era okulaba gufuutuka n'ofuna n'obweraliikirivu. Kati bye balimu ebyo. Kubanga ngatuze mbyadda. Omanyi nti nemala yeerwanako. Oluka abakyamani b'ekyalo betugenda. Ifuna weetuuka. Ku byalo emitwalo ebiri mu mwaka kabiri mu Uganda. Ko municipality nefunako ebyalo gumu kitundu. Antandika okubuusabuusa ku babaka parliament betwalonda. Eyo nno batutte wala 10. Kyagulanyi kataliwo kano bamala beerwanako Museveni bayinza Kyagulanyi wadira Museveni agenda. Ne basooke mujjaku anti yabadde abalemesa. Ne bala beerwanako kano kataliwo. Ne bamujjaku. Olaba Mbappe wabataliwo gwe Vinicius tugamba nti bulijjo yakulemesa. Kano kataliwo. Bakuwadde osambe. Zitebe agenda okuddanga ttiimu eri waggulu. Kati singa bali mu kutulwaga strike kyasi. Bagambe mutegedde omusajja kyabadde atukola singa tuli wala. Life without Kyagulanyi kati saawa zino Munyagwa singa yamaze okufuna bakomanda. Wakati saazo tulinawo ensonga enkulu gye ndowooza kubasobola otandikira kugoba abantu mu centers. Kati singa bagamba akolenga Besigye mweke nnyini muli babibiina mweyiwe ku kkubo. Kuba ate mwe Besigye mumutegerana nnyo okusinga kyate yali nawo mali nayo. Munyagwa akwate akolewo okutuwaka ng'alwanisa kuba Kyagulanyi mwami Munyagwa byonna mwami Besigye bye yakolanga yamuli ku lusegera abimanyi bulungi. Kati atandikire kati bwamalanga akedde ku show ku TV okubisomesa Kyagulanyi kati yabikole oba taliiwo Kyagulanyi ayinza omukwata ebigere bw'abaawo kategere gy'ataliiwo tasobola kumunyweza. Tata wana bisomesa oli ataliiwo ye yennyini. Oba batali mu Uganda babeerawo baba balinze kantu. Wale kana akoko kugenda yekuzizwa n'ekifaana. Yagenze. Okakasa? Yagenze. Nabuli kimuno Munyagwa bayire bantu benjagadde. Ku bantu bajjonkedde Bobi Wine. Munyagwa akoze buli Bobi Wine kyakoze. Ekibiina ky'ebyobufuzi akikoze. Yeesimbyewo kuba president. Buli kimu bayira wakikoze. Is committed. Mwe mukyamutima ye. Baani ate. Era waliwo omwana yagambye yabaddeho Nalebo Nalugola. N'agamba ekirungi ekiriwo. Mwami Bobi Wine tannafulumako na bannayuganda ggwanga. Weebali. Ensonga ezibanyigiriza tewatereddeko neegi. Kaakati bonna baga Bobi Wine nti yabalemesa. Bakwate ababagamba lwaki temweyiwa ku kkubo. Bakwate bannayuganda. Ale bibina tulina bingi. Kuba singa yakutte ennyonyi n'abanga zisomba ndige kakati abantu batuweddeko. Yatulekere yajja bannayuganda mu ggwanga kati eggwanga liwa lyonoone sanga balirwanidde yabatwala. Bonna weebali. Mwe mukeere. Kati nga tumaze okitegeera kubanga kati tukyogedde mu ngeri yabwa. Naye kati nga tumaze okitegeera ekyo. Nti Bobi Wine asobola okuba nga yafuluma naye ebizibu yabirekawo n'abantu yabalekawo. Kati bano kiki batasobola kukola ekyo. Yamukyaza atubule kiki atasobola kukola kuba mu njogera yaabwe ebintu byangu mu njogera yaabwe ebintu byangu nnyo Bobi Wine yabizibuwaza era yabifereramu byangu nnyo akujja abasibe kyangu nnyo singa baavaayo dda okujjako Museveni kyangu nnyo singa yavaako dda Kalulu singa baakawangula kati taliiwo. Kati bo kitwagala batubulire ekyangwe nnyo ekyo oli ekyamulemu okukola. Bebalina ansi eyo. Bebalina ansi eyo. Alino tugenda cabinet eyo tegenda okufuluma mu maaso awo. Tugenda kufuda shooko wano. Tewakyali shooko. Anti lindako mulimu abagenda okufuna shooko. Abalowooza. Be baali baga nti emmotoka eyo giraba lwakunyirira naye tetuuka Masaka. Oli tetugivuddemu tugenda kulinnya taxi. Akati yaleseewo emmotoka ebadde ng'evuga ku luguudo bwegenda bwedda bwegenda oli agayo okusinziira ku bwengitunuulidde. Eyinza okuba yavuga n'egenda nedda naye tetutuusa. Kati tugenda kwewuunya. Kati abaagisigalamu bagenda kwewuunya naye ate kigenda okunyuma bajja kiwolereza. Ye bannange okumanya ebintu bizibu nnyo. Waliwo abaami abagenda ne Kansonsi Bambi ew'Amawemu 7.
obudde buno nga ndaba mwamisi wambi atambula bomububa alaga bano tambula nabo esaati yakozesa nekambuuze mukwano gwange Haji Honorable Kabuuso twagenda ffenna emaka kati mwako negundi musajja olina okujja otunnyonnyola Honorable Latifu kituuseewa ekyokuteesa neggwa opposition okuteesa mutuuse kubanga nze nali mmanyi batambulira wamu kati bonna mbadde basula mu ssaati za yero kubanga oli siye mukama waabwe bambi kyeyakola okimanyi nga mubadde baana babuwala munnamwe n'abagamba nti mukye tugende wajjime tulabe ki TV ne mubanga abafulumamuko ate gwe mwalesa nga aba TV neyebbika ekisenge ne mugamba twagise kulaba TV oba waliwo ebigenda ebirala yebbika ekisenge ye yabakulembera kati ali mu kisenge bagamba tusigale mu dino nga tulaba TV oba tuddeeka ate so amwegattako mu kisenge naye bannange olaba ebintu kubanga bagezaako bakyala ku buli radio ne TV mukaddako nga bakavaala twagala muleke tuleka mu bbanga mwami Faruku mwami Kabuusu Honorable Latifu mujje waliwo n'omwami wano muyita mwami Mubaraka Haji munnange badde nsaana wane wa Haji Aruna wagenda mujje ku radio ne TV mutunnyonnyole ensonga zituuseewa reconciliation etuuseewa mwamaliriza mukyatayipinga mpapula kuba munnammwe ye yatulaga watuuse mmwewa alina essaati ne baŋŋamba nti yali yagenda tebayinza kuwa ssaati ekutuuka bwetyo olunaku olwo lwennyini yali yajereka embwembwe yali yagifuna dda era kyoba yagamba mbadde nga ntera okugendayo baagimuwa mabega nayagala kasarikiti kasiiwuka eyo quality by the way kino kanchoge museka majja kozanjira mu mutima mubi ayo procurement ya NRM webuze kona lebonsi bana essaati naye ate munyiikivu banne bakanda kugira mu ngoye z'amadowadowa baba aginyiikiridde omanyi omuyizi omupya ku ssomero yizi omupya batonda ayagala kumenya ekikalu tekivaayo osanga omwana atasibye ekikalu aba mukadde yiza mwana wa kuuku aluddeko naye omuyizi omupya ekikalu kakalu oba kakubisa omulawo buli musomesa yamubuuzeeko naye kasitowezaawo omwaka ate ne mwami Nsambi wabayogera kuba yakyayogera bwatyo bati omuteeka kamera ngezze namu nayina ebirowoozo n'ebibiina by'obufuzi banne takyabogeraho nti oba tugezze namu kati ndaba agezze bagenda banene ayina ekizibu nga tumaliza bali mu kubaga tteeka liremesa bannayuganda bali bweru kusonda ssente basonda ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna babatadde mu kategori y'aba foreigners era naawe katono n'amala okuvaamu n'ogirinnya n'ogenda ebweru oba ofuuse foreigner kasa kituuka nti otandise okusindika ssente kakyembuza kati awo Kyagulanyi aba akyakolera Museveni ate batugamba amukolera abatugamba kibuuzo kyakyoyita atoyita mwami Kasiba nti yali ataasa bannalubaga tata namuli kumenya ntebe nina kati alina kuddamu azimenya emyaka abantu belubaga muli babi n'agamba muleke azimenye bantu nno nabo bannaye bazibu yajja kwataza kutata namuli wakati eryeteeka nebakuba bbe bw'olitulira bw'oti ekyo ekibuuzo oddayo n'okyebuuza but legality is not morality. Legality is not morality. Bintu bingi nnyo nga biri mu mateeka naye nga si bya buntu. Okubeera nti ekintu kiri mu tteeka kitegeeza nti kya buntu era kya mpisa. Kakati bw'obeera ng'olina amaanyi bintu bingi nnyo by'osobola okuteekawo ng'etteeka mu maka nga gw'olina amaanyi bwe baaba ewaka teri akwogerako bintu bingi by'oteekawo ng'etteeka era buli omu akugambira etteeka baaba yaliteekawo ne baaba buli omu aba akimanyi nti yaliteekawo ti bannaye bwe mba nga ngenda okutunda nze nvunaanyizibwa ku kutunda
etteeka lisobola okuyita kwa gw'olina amaanyi gw'olina ssente gw'owasoma gw'oli connected era buli omu n'azingira bw'atyo buli omu n'asirika bw'ati nga tebalina kyakukolera kuba tebakusobola. Apartheid yali mu mateeka n'ebintu ebirala bingi nnyo ebibadde nga biri mu mateeka, so amateeka go gakyajja mangi nnyo. Fazilonga azitucha apartheid yabeerangawo ngeri mateeka era nga kimenya tteeka okuyingira mu baasi, omuzungu okuyingira mu baasi nosigala ng'otudde kyali mu tteeka era nga bw'osigala ng'otudde ovunaanwa. Naye tekitegeeza nti kyali kya ate kankuleko ekintu kyonna ky'olaba nga bakiteereddewo etteeka omanya kikyamu. Ekintu nga kituufu buli muntu akkiriziganya nakyo kimanyi tekiba na tteeka. Mukennyini mubeera mu nnyumba omunnammwe n'ayingira ku ssaawa 7 ogw'ekiro. Mwe kennyini abali mu nnyumba mukiraba nga kikyamu era naye mumula musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Sitera ku plus 971 582 58 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamria Port Edeira mu Dubai ku gate namba 8. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi nga wakava Mbitaala ng'olingadde Namuŋŋoona ewali omuti gwa Jambula ogenda kulaba ekipande bwaguuga ekiriko Rosemary Beddings. Rosemary Beddings tulina package zaffe ennungi ez'abantu abakulu. Bwe twava mu go back to school ne tubaleetayo ne package abantu abakulu. However akabeeyi kakyuseemuko nga bwe mumanyi ebyenfuna ennaku zino bwe bitambula naddala abali mu business mbaseetaaga nnyo kubannyonnyola. Package yaffe eya 5 ku 6 ejirako omufaliso omulungi ogwa rose form omunene guno gwolaba ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako fiber pillows ne tukuweerako bed cover bwaguuga ne tukuweerako akatimba byonna ebintu ebyo 5x6 ogenda kubifuna ku mitwalo 41. 4 ku 6 era omufaliso gusigala gwe gumu ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako akatimba kuweerako pillows era wamu ne bed cover tugenda kuwera ku mitwalo kati 36. Benyingira gyayingira ayingira nga yagayadde tewali tteeka ligamba nti wano tuyingirenga ssaawa 2 naye agenda okulira abataataaganye n'akubiza ebintu mujjajja bwabuuzaani oyo nti muzzukulu oyo eyakayingira munnange ng'omuntu ategeera mu mutwe gutegeera teyeetaaga kukeera ku makya mugamba nti oyo manyi kye wakoze okuyingira ku ssaawa 7 kyadde kikyamu. Kakati ebintu kasola nga biyingiddemu etteeka omanya kyonna kye bateerako etteeka kuba bintu bingi nnyo walabe bagyewo etteeka lya computer misuse. Ekkoteekere bwe lyali liyita ffenna twakkaanya nti kompyuta n'omutimbagano bikozesebwa bubi waliwo ababikozesa obubi n'etteeka lize mu mutima mubi etteeka teryetaaga era amateeka gabaddewo ng'omuntu takkirizibwa kuvuma mu tokkirizibwa era ng'ekibonezo weekiri tokkirizibwa kuwaayiriza tokkiriza kati ono omuvubuka gwe bakutte eyabika ayina gwe yabika bamukwatidde mu computer misuse mukose so nitwenzaga ntalina musango kubanga etteeka balijjeewo wano amateeka weegali mangi bw'olebula omuntu oba omulebuliddewo kati babuuza kati David mwakolayo kikireze etteeka lyaliwo so kati tetwetaaga mateeka mangi ebintu ebimu byetaaga kutegeeragana ng'oli aleese etteeka nga weapon nekyo kijja kujja ng'ebirala bwe bizze naye weerabidde nti olunaku olumu gy'otega amaggwa bagwa bakuzza bali baleeta etteeka wano eryo public order management bill smart mukuŋŋaana kazibwe bw'oboolera n'abaana bo 10 wono bayita ku weekend esooka sima kuwandikira poliisi ani yalireeta bwe lyasooka okukwata lyakwata yali agenda Jjinja nyini gwe lyakwata yali agenda Jjinja yali Kaweesi
si yamukomyawo ejjinja era agenda mbaali ndowooza naye ng'asala ku buliji bagamba mukulu so kagamba tontegeera ko ye nkutegeera wunyina odde eno mbulira muteeka netulabye ebintu mu nsi eriryo lyennyini yeriryo lyennyini mubuliasona kusobola okukeera ku makya ng'ebintu bikoze bwesebo nga nawe abakulirawo beetaaga okujjukiza mwe mwagamba nebaddamu kusindika sente bano bakuweereza sente oyagala naawe ogenda zikozesa ki nnyonnyola mu tteeka lyo so kakati emateeka go tetugeeraliikirira gakyajja mangi nnyo tujja kutuuka essira bajja leetako wano etteeka buli muntu akwate ku mutwe agee kakati ate kibeera kitya bwe kityo nti bw'oba onookwana omuwala w'ekibiina bwe kityo olina okubaako ne byonna biggwa mwe temwalabako ku biseera by'olutalo mwali bato tumanyi rediyo zonna zaali tezikkirizibwa kwogera ku nsonga z'abayeekera si rediyo zonna twalina rediyo emu ne tv emu naye nga tekkirizibwa kuwa bantu bannayuganda tuli mu uganda eruwereeseka rediyo uganda rediyo gye tulina tekkirizibwa kati amawulire bataata baagafunanga ku rediyo ya Kenya na Tanzania ate nayo ng'okusanga ng'ogiwulira bakusiba namanyi taata yayingiranga ebitooke awulirize anapiga badui yako era ng'obawulira ne muzeetu awo misana Muswahili yagambye ana sajja nga bevunulira Oluswahili kyokka tulina rediyo ne tekyagaana gavumenti eno kuwangula yawangula Obote mina kwanza adui iko anampiga naye nga obawulya n'agamba so aje tumalirize so amateeka gajja kujja tegalina buzibu amateeka gajja naye etteeka omutima mwe lijjira mwe mutima katulaba bino etteeka lino erya copyright eryazze mu mutima mwe lyajjidde mu mutima mwe ligenda okufiira nirabamu okuswazaamu nti mwali mugamba tetusobola era ojja kumaliriza waliwo n'abantu abajja okwetondera abantu mu maaso naye nze kyakwefu kyenjoga copyright nze teriyo kintu kinnumanga gavumenti kuyita bayimbi nti mujje mutubuuliremu byandibadde bitya nga nabo tebamanyi ekintu kyonna tulina amateeka gye gakola obulungi betwandyegombye okujja okusomesa abantu wano ne tujjamu ebirungi naffe kye tutaasobole kitaasoboke wano we tuli naye tulina bw'oyita nti fiina gy'otubuuliremu naye gw'oyita takola ki tamanyi be baali bateekawo amateeka ga bodaboda nti ku siteegi oyingirako booti osasula booti bagira bwe bati tebaababuuza gavumenti yateekawo bagita regulation ne muzisanga kasaze wa mutima mulungi gavumenti erimu abakugwa bategeera copyright weeteeka okukola okusinga ffe naye baagaana bwe buzibu obuliwo kati abantu bakola ki era nina ekintu kye nnalengedde kuba ebintu ebimu twayomalanga gwogera kati essaawa zino abagenda mu telecom companies okusabayo sponsorship bigenda kalubamu kuba lwe babadde nga bakuba telecom companies ezo kola bakatuni omuntu simanya akayimba batwala siringi 700 era company gye ziri zisirise ng'omukazi omuntu akubuuza ekibuuzo nti ku bonna abakayanira ssente za Kolo Bakatunes ani ayina basooke kuva kuba bakulira ng'ayina ennyimba ze ne telecom company yaffe for example emu bwe bamaliriza obabuuze abayina ne telecom companies bayimbi bameka bolaba promotinga codes zaabwe abantu basobole bagitegere basobole abantu babamu olwateekayo ennyimba baliko beebase yalowooza mbu oluteekayo oluyimba emmundu nazza kugombolola mbu ng'agenda ku telecom company ng'akonkona agabane oluyimba lwange munsasule. It is a collective effort. Nze baasomera emisolo gye bajja ku Kolo Bakatuni gavumenti gyetwalako obutwazi ogenda babisomye wano wetubeeredde we babeeredde ne wammawunga bali mu kudigida bagenda batemera mu manzaali nga telecom company beetaaga ate zeetondera
nga gye bali mu kuwaaba ng'ate yababba oba gavumenti ejja ssente nnyingi nnyo ku kintu kyonna ekijja ssente mu bantu otyo kakati gavumenti nga yeerina okukendeeza emisolo artist afuneko kyatekereza corporate ekyo kati bano babadde bakuba telecom companies mubadde mutubba muyina abantu gomanyi abantu abalina layini ya telecom company milioni nga 6 ku 5 olinga akubuza gwana genti 5 zonna zirina obuyimba mu masimu yange terina ekyo kimu ebbanga limmazeeko sibango nakayimba mabega ekyokubiri gwana evuga kali akajjiramu ekyokubiri gwani yakugambye nti bonna abalina obuyimba mu masimu balina bubwo banyini bo bwe bayina babasasula yakasente akawera era we bali wana abayimbi abakwatira ddala sente ensajja mu bukolo bakatunes ne tebasukka aba ningo jimete abayimbi singa bali promoting call back tunes ezo omuyimbi n'ogenda mu telecom company n'okuba essimu ya Museveni gyatukubiranga enkeera kulonda amanyi gange nze kwefu nina akayimba kange nsaba okateekeyo abantu bakawulire nga bakubidde omanyi nti omwagizi wakazi wekapagamba kapo yankuidde tekayakayimba ke ni teri ya promoting teri ya posting n'abaana simere gye batukubya badde nkusaba olonde gundi aze yamusebe nasinga okwaga ya musambaro labanga talinda muwuliriza nze nagezaako nga njanyine ekibuzo kye njagala omubuuza yali alina okugamba omukisangu funye yalina bangi asooke mmubuuzeyo ekibuuzo abakuyimira bwebunamubuuza n'omusajja watusobolera okubira otya essimu nga toyagala njogereko naawe musajja watusobolera omanyiwo nakubira mukadde nga mukyamufu ankubidde njagala watya ankubidde abisetinze omunyonyola nti biri recorded mukulembeze nva kwogera naye wano ankubidde njogedde naye nankubidde tumaliriza bane so amateeka tubaaniriza mu mateeka agayitibwa ne bwe bityo nga yetubanyonyodde so mujje ennaku z'omwezi 12 tuli wali ku front page hotel front page eyo ye hotel kati ye venue kati esinga obulungi naddala bw'oba era mugamba abantu kati venue ziringa 4 nzibalira mu classes nti oba oli wa primary otandika butandisi ng'ovumbyevumbyemu ewa misa akyawo olabawo we watuufu otuulira P7 y'ekivulu oli mu level za nze kyonna miiro nze tulina abaana abeeyo grade eyo awe wa misa ki bw'oli nnyawo noga omanyi luli twalinanga kalenda ne kalenda ennaku zino bakola kkubo kati nokkirira ku front page luli wakkiriranga ku Freedom City eyo simanyi oba sound yatukola bubi then nekino ekyabawo ekyabitex ekyo kirina engeri ekyazzaamu ekifo emabegera okufuluma okulaba ebiriroliro era mwami Sebalamu wetwetaaga okwateyo campaign ekomyawo Freedom City sina chini azimbeyo veneno gyagenda ebeyanjawulo kweno ku maduuka kati front page yeriwo mpira tusambirewo front page yeriwaawo bova ku front page ng'ogikubye n'ogimatiza onosala n'ogenda ku Africana yejani badde emitendera gy'ebi front page ye senior 6 n'ogituula n'ogenda ku Africana ye degree wetugaa nti degree masters Serena togenda ku Serena natonna kuba lugogo kugifuula kagogo bw'ogenda erugogo ne kati kyeza Salongo Siraje kati yamalayo Salongo Siraje bebizina ennyumba ezitalina gundi musingi teyatuula P7 adi waliwo kye tuyita honorary doctorate Salongo kikino kye yakola Salongo mwana wa musomesa kati omusomesa yasomera waka omusomesa yali agaba pepa n'awera mu mutabani we kati bebo kati lugogo ye masters bw'omala okakasa masters wali ku masters we wava abasajja abakulu abagamba naye kazi bwe tubadde nawe banga naye ffe tusobola kujja mu bintu ebyo tutegekerewo akaffe eyo audience abagiina abatono emukubira n'emugamba waye ffe tetusobola kujjaawo kyekikutwala mu Serena ng'olinawo audience y'abantu nga 1500 bayina essente zo naye alina gy'atagenda kati olugogo bw'omuvaako kati ye doctorate PhD kati ate abamu kye bakola bajja babuuka era weegendereze nnyo nkwe example tulabyeko abayimbi
abatudde kirasi emu nga tatudde ya wansi waliwo yatandi abazze na tatudde P7 kuyita teyasoma P1 eri wa mitanda eyo nampitayo P1 okube wa mitanda nojja n'okuba teyasomayo najja mulundi gumu n'atuula senior 6 ku Freedom City. Kakati ekizibu ekibaawo singa otandikira ku stage eya waggulu wano wozze ogenze wa accident ale tokyaswa kuddawo ne maaso tokyagenda kati maaso tokyagenda ate emabega gye tugamba nti Damozi mbali nayo tokyaswa kuddayo tokyaswa kudda wasemakula ate ne Freedom City tokyasobolawo oba ku front page kati nobeera star kabyo boolira nti yabivaako ne yeteeka Newton abantu bali mu Newton neka nze ngate maliza olwa atakalala akakodyo eri gyoyogedde mu zi masters wala batuse mu masters nenga okufuna degree ya master ya bay ate bifonga front page bikuba ebyo bikuba basayimo bikuba nate n'abagagga baawo nogamba nja kugira ncha kyekigaana kudda mu kirasi nja kuba ne face ya PhD gundi ya senior 6 ndi front page osobola kola VIP neka akubulye nga bagamba mu gundi talina degree mu mateeka naye alina certificate mu mateeka n'okuba touching kukyogenda okwasasula obukadde bwe 15 obuleke wa nojja ku front page n'ofuna abagagga bo ne batuulawa bajjali nga basanyufu kubanga walungi ate waliwo kirasi abane nze nkisaba abantu abali ebweru aji musajja mukulu nga bwatugamba ateera nga bwafaanana ateera nga bwali mwe mukubira essimu mugule tebezo mugule tiketi ezo era ng'omusajja omukulu ajja kuyiiya okulaba nti abatuulawo bakola ki ali haso zitandika oluva mu Easter era abakantu mugenda sooka omuyimbi mumpeemu alhamdulillah nera tumulemerako nnyo lihaso omugole kakati gwowulira otya nga tulinayo omukolo ninga omugole bwakkirira bwayambukanga tewali sente omugole nga sente ze weeziri mugole nyamuba wamu nenjagala omugole okunyuma nabane batalya disiko njamubatizanga ebula wiki nga 3 ekisinga obukulu njala soka tutegeke tufumbe bulungi yengo omuntu kati ziri weeks 3 bali be nagambye abanamwerekerako kati nabomba kwatemu bage mwami gundi oluyimba olwagala ni waliwo akayimba njala obamba basunireko ki ko balike tuyine emboozi bino bikazi bye byabanyumiza tuyina black book embozi tasabukululangako yadde neeki wanji kali gwe kigando wadde omumanyi kati kali akadulowo okamanyi ke mukomyeko kali akadulowo weekali awo bana etwagira gikapo mitwale 2 mitwale 5 ne tebo ya bukadde 2 bakama bafa batulaba tebo bukadde 2 ku namba ye yesimu obo tukose bulungi bale tubasiiba embere bulungi mwera